kale ag'ekiro kyaleero tugaguddewo n'omusajja atawena ayanjuddwa abakazi 7 mu nnaku 5 mu bano ayanjuliddemu n'abooluganda n'aleka abantu ku kitundu nga bamunyenyeza mutwe. Salonga Bibu Sezigulu Nsikonene nnyini bakazi omutuuze w'ekijjo mu tawuni kanso na Kifuma Naggalama mu DCI Mukono yawuniikiriza abantu ng'omusasi waffe watuukidde maka ge asanze bali mu keetalo ka kugenda kwanjulwa mukyala namba 7 ate nga n'enteekateeka z'embaga y'abakyala be bonna zigenda mu maaso. Ngenda kuwasha mukazi wange namba 7 ngenda okwanjula era omukolo guno gujja kufundikirwa ku lunaku olw'Essande. Nnyini bakazi ategeeza nti ekyokuwasa abakazi abangi ate nga bonna abasuza mu nnyumba emu akikola okusobola okuzzaawo ekika nti ku beewaabwe bafa nnyo. Eddiini nagisukkamu Allah be yagereka nabasukkamu olw'ensonga nti nayagala nange okuweza famire yange. Gyayita pikipiki zimuwerekera nga era bwe batuuka mu maka g'abakadde buli muntu aba ayagala okumulabako. N'olunaku lw'eggulo eyanjuddwa mu maka g'abakadde ba namba 6 Zaina Nantongo na Kifuma nga buli maka mwazaalibwa taata amuwa omutwalo gwa pikipiki ekika kya bajaaji ente n'ebirabo ebirala. Bakyala be twogeddeko nabo bategeeza nti balina buzibu naye. Namba 4 mpulira bulungi, mpulira ssanyu ku mutima. Kansonga omwami atuyisa bulungi, tetwagala kyatuwa ate taliiko kwekubira kweyekubirako nti oba nsinze ono ffenna era twagala kyekimu. Twebaza omwami waffe Kabibu Ssaalongo obutatuyiwaayo twanjula mu bazadde ffenna. Mpulira abakyala 7. Embeera eneresa abantu bangi buli omu agyogerako bubwe. Mu wiiki emu abakazi 7 nga buli lunaku akyali ew'omukazi. Sikirabangako mu wiiki emu omusajja n'ayanjula abakazi 7 naye nga buli wamu atwala zipikipiki, ente, sofa seti. Kikolwa kusaidi yange nawe nga kya bujoozi nnyo kubanga nze eddiini eyange nzikiza omukyalo omu. Eddiini y'abasemekeza abakyala 4. Ne ku Lwokusatu Nsikonene yayanjula abooluganda Aisha Imongoni ne Sharifa Birungi mu maka ga kitaabwe Julius Kironde ku kyalo Katogo mu Gombola y'Ennama mu disitulikiti y'e Mukono. Mu kuzaalibwa mu nnyumba abooluganda bano bamusaba amahale ga mitwalo 5 wabula n'abawa emitwalo 2 ekyabasanyusa. Oluvannyuma bayingira ekidaala mu nduulu ey'oluleekereeke. Mukuleeta ebirabo omutwalo gwa taata ogwa pikipiki yaleeta 2 ente 2 ebisambi by'ente 2 entebe za taata 2 kabbo ka muwala wa mirundi 2 enkoko z'abako za mirundi 2 n'ebirala. Mukwogerako ne Nsikonene yategeeza nga bw'alina abakyala 9 nga bonna bali mu nnyumba emu wabula yasizewo bonna okubanjula sabbiiti eno. Olunaku olw'omukaaga Kashiki, olunaku olw'Essande y'embaga gye ngenda okubagattiraako bonna bakyala bange 7. Kitaawe w'abawala bano ategeeza nga bw'ataasooka kukikkiriza wabula abaana ne bamulemerako nti omwami waabwe bamwagala. Twogeddeko n'abooluganda abanjudde Nsikonene nga buli omu agamba tajula. Ab'enganda n'ab'ekyalo bo basigadde batendereza omukolo guno gwe bagamba nti babadde tebagulabangako. Omusajja mwewuunyiza nnyo okujja n'ayanjula abaana ng'ate aleese ebintu bye mbadde sisuubira. Okufumbiza abawala 2 nga bavudde mu nnyumba emu bafumbiddwa omusajja omu ate nga mu likodi y'omusajja alina abakazi 9. Omusajja omu n'ajja n'ayanjula abakyala 2 omulundi gumu era ne babawoowa nabo omulundi gumu. Ekinsanyusizza
omukyala amahara asabye emitwalo 5 y'omwami n'alabanga ntono namu emitwalo 20 omukyala ku myaka gye mbazaana kino sikirabangako omusajja okuwasa mulungi wemu abakyala babiri nga baluganda wano baleese ebintu ebiweesezza omukolo ekitiibwa pipiki 2 maama bamuwadde pipiki taata bamuwadde pipiki buli muntu ne bamuwa sofa set y'entebe n'ente emu ansanyusizza nnyo kubanga agabye kyenkanyi Amoni Mukasa ne David Sekayombe bakusakidde gwino ku Bukedde TV.